mukwaniza ko ina kisinziro okubeera ngate ogoberera ku Fahad Project kwa mulibe bazo okubeera ngate mutambule wamu nange abana balabirawo mu ggwanga eri Saudi Arabia siko wakubeera ngate mbatumirako abaana abalabira wali mu UAE kata n'ensendala nyingi nnyo mu Buwarabu mukola kyamaanyi nnyo ate n'abalabira mu ggwanga Uganda wamu ne Africa yonna ate ne side eri Europe America n'ensendala nyingi nnyo mwebale okubeera ngate mugoberera amanya gange bapita Fahad Pro era nga mbeerawo nnyo okuteekerateekera wamu n'okutuusaako amawulire all over the world. Amawulire njagala ntandike n'ag'omukyala era nga wanamanyikiddwa nga Ruthie ye mukyala wa Victor Kamenyo oba ex girlfriend wa Victor Kamenyo kubanga tekinaba okubeera nga kiri official tebannaba kubeera nga beewasa munange ebintu byatabuse era nga abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bamutabukira olw'okubeera nga ate yagenze ku concert y'omwami we bingi nnyo byayogeddwa era naye yazizaayo omuliro ngenda kubeera nga ate mbibateerako awo ate saidi endala fina ayingidde mu lutalo wakati wa Alimpa ne Hassan Nduga banono wiki yonna eno tuzze nga tubalaba era obutabize nga mbubatuusaako buli omu ng'alangira munne Alimpa alangira Hassan Nduga okubeera nga ate yatwala omusimbi gwe ate Hassan Nduga agamba nti nakutaasa obulamu bwo okubeera nga ate mbusevinga kubanga siba kubanze ate tewali badde nga obeerawo omulamu so mama Fina naye ayingiddemu ensonga ayina byayogedde awo ate mu katebe akalala kengenda okulekerako Shiba Kalungi era nga onono vuluze omuyimbi amanyikiddwa nga Pinky ye muyimbi wa Jeff Chiwa ayina ebigambo byayogedde awo saagala kubeera nga mbyeyogerera ngenda kubeera nga te mbikuteerawo awo n'ebirala bingi nnyo ojja kubeera nga te obiraba naye nga nkujukiza nti bw'oba tonaba okubeera mu subscribe notification bell eyo kikulu nnyo togyerabira ogikondako awo abasinga obungi bambuuziza notification bell yeerirudda waliwo akantu akali awo ebbali bw'omala subscribinga waliwo engeri y'akadde kali awo ebbali bw'okakoonako kajja kukuleetera nani n'ebirala bingi nnyo awo then okone ku all updates ku option esookera ddala waggulu awo kitegeeza nti ojja kubeera ng'ofuna butereevu video yonna gye naba nkuleetedde ojja kubeera ng'ogifuna butereevu Fahad Project oli ka nkulekereko obutambi buno tuvaawo October where Chana Gombolola Grounds. Your new song? It's called we have 2 new songs. One. We have Reason. No, one which is on TikTok. Hey, watch your to jam. I remember me. Rachel jam so they can do their challenge. Temuda mani kutwasamira nnyo ate namwe mata. Temuda mutwasamira nnyo kwa temuina kyemuli. Temuina ate nti n'embeera gye tulimu esaazi ne bwe tusula tosobola kurentingawo. N'engoye ze twambala n'enviiri ze tusiba n'enjala ze tukola tosobola kuzikola. Kyekikuluma. Bwe nodde n'otandika okusindika ebinyobyo ebyo byavundedde byatalagga ebitalina we bidda nga all you can do it's for you to look for people. In fact nasente zigenda okusobola okugenda okugogola amannyo go ne kabooli ezikujjudde mukama okuva lwazaaliro otuukira kati nga ne Christmas z'olidde nga ne sente z'okugogola amannyo tozirina. Okitegeera obumwabwa mmubo obwavundavunda bwe mutasobola kukwata toothbrush ne musenya wabatannaba kumanya naddagala ly'amannyo we baligula ne bayimirira nga baliramuza ne moda ne mutandika otwasamira. Because bwekuba kwasama tusobola okwasama nga mwe bwe mwasama but we give ourselves respect but ate temusukka we muyina koma kwata tusukkangako we tuyina koma. Okitegeera temutwasamira. Oli kikazi oli eyo oli kibi waddiba tolina wodda tolina kugambako teri akwegayirira abaana wazaana n'osuulaawo tolinawo like tolina future oze kunze ow'emyaka 2 ayakalinya mu myaka 2 oba 21 n'otandika okunjiirako endusu ng'olina emyaka 3 oli mukulu emyaka 15 nsinga obukulu otusinga obukulu nondakufe n'otandika otuyirako eddusu lyo. Okitegeera nemali mukirizenga bw'oli eyo nga waddibanga gw'oli namuddibo abamanda bakulidde abacapati bakulidde nyabo mukyala Victor Kamenyo nkakutemya namwanduka yatema omuvubu ke yatema namwanduka yatema omusika mukwano otuvumya nti tulinga ki muvidi yasosa watuvumya nti ino amanyi tatumanye kugula korogeti
tetumanyi beeyi ya Colgate, tetumanyi beeyi ya njala z'oyambala, tetumanyi beeyi ya muzigo gw'owangaaliramu. Mukyala, tubadde tukusaba weewummuzeeko n'akabina kw'akanene akakulinga endiboota y'obuleega. Mu bitimba ebingi switi ate ebivuma by'otuvumya ffe tetugenda bikuvuma kubanga abamu kufa we are not good in kuwemula. We respect our mouth, however much we are talkative. Naye ate tulina ebintu bye tutasobola kwogera because we have kids tomorrow. Zana bagamba tukozese ebigambo ebisaamusaamu naye nga bibamenya emitima. That's what we do. We as TikTokers, or we as socialists of nowadays. Yes. Kati mukyala Dr. Kamenyo olugulidde kupata. Njagala abaana b'oku TikTok batimu violence, batimu cyberbullying bakunvumire. Mukwano, sigwa yakulanga atayagala. Sigwa akulira ku stupidi. Nga bwe bakuba empisa ya nadisi. Kubanga batugambye you are in early 20s. But you look like someone who is 35 and above. Ate batugambye you are in early 20s. Kiki ekikumenya? Kiki ekikukaddiya ku mubiri gwo? Kabina? Kuba nti ke kanene? Oba we want to know. N'ekirala mukwano. Oli mukazi eyafumbirwa celebrate. Tukuza mu bitibwa ebingi. Bawo alina legacy gyagenda okuleka mu nsi. Weddeko mu bitibwa ebingi. TikTok eno gy'olaba ffe yatutomeza dda. Twasigaza kwewozaako mu inbox z'abantu ab'obuvunaanyizibwa. Kubanga ffe abantu abamu ffe twafuna ffemu nga tetugyetegekedde. Kati nganze Doniasi anali mmanyi nti ensi esobola kummanya. Okitegeera. So, ffe nga ffe twakola ensobi. Naye kati mmwe abantu ababaddeko mu media, obadde n'omwami we abadde mu media, the way Kamenyo has been handling his battles, kubanga naye alina battles, alina bamuwala na Kamenyo. So mukwano weefuge, otherwise wano ku TikTok tugenda kukulabisa. Toddamu kutuvuma, toddamu kutuwemula, toddamu kutubuulira nti gwe ekyebbeeyi ky'olina ze njala, abantu tulina byapa by'amatako nnyumya njala. Ku myaka gy'ofa bamu twali twakolaakola dda nga tulina kye tulagawo, tolina na poloti y'endagaano yasama mukwano. Lwaki oyagala tukuwe level nga tetukwetegekedde? Mukwano tetwagala otukozesa ensobi. Kubanga afano tugenda kudisciplininga. You will either leave TikTok or stay on TikTok or beere mu disciplinary community. Bw'otabira wabungu butegeevu weekanga ovumya abantu weekanga okyaye olabira omuntu agende mulago n'omujjanjaba n'owunzikanga gwamuliko nanga sijja kuwa busika n'abuwa omulala era ndowooza lunaku neetondera ndugga nti ndugga sonyiwa kuba nalaba ndugga n'omusaayi ogwali mwambadde nkakasa senga nali nze sitwaba nti nyambajjo senga nali nze nkyakisikane mu bwongo ndaba nesisiwala nze n'omukyala gwe nasaa kunoza ninga emotoka emukoonye ng'atiiriko omusaayi nemuteeka mu mmotoka n'emmotoka amala emyezi ng'ebiri nga sigivuga nga yonna ewunya musaayi. So ndugga kye yakola yandibadde hero yandibadde yeebazibwa buli muntu yenna naye yawunzika avumiddwa naye wakati wa famire ya Limpa ne bakajjubi gikumemu omuliro bwe bwaleetera Limpa n'ayogera ebigambo ebitali bituufu. Tubeere ng'abantu abakulu tutegeere ssente nazikwasa famire ya Limpa tezaaliko nti zigenda kuyamba Lagafaya, tezaaliko nti zigenda kuyamba famire y'omugenzi, tezaaliko kintu kyonna naziwa Alimpa. Mama wa Alimpa omuto gwe naziwa zikwasa famire ya Limpa. Tezaaliko nti zigenda kuyamba Lagafaya, tezaaliko nti zigenda kuyamba famire y'omugenzi, tezaaliko kintu kyonna naziwa Alimpa. Mama wa Alimpa omuto gwe naziwa. Kati buli muntu yenna yagenda okubanja ssente teyali mutuufu. Nenkwata akakadde k'abana abantu bandugga nenkabawa nembagamba ndugga zizino ssente. In fact yali agenda ndowooza na mitwalo basatu ng'alinawo 10 nemuwa akakadde. Kati olwaleero omuntu avaayo naganjagala ndugga otuwembalirira ndugga si yakwata obukadde obubiri. What I can tell you is Jani yange n'omwami oyo yali good. Era nga bulijjo lwakuba tugaana naye buli omu alina wakutuusa kyo ne kiggwa ne weeyongerayo. Kati mwami Jeff yantuusa we yantuusa emyaka 9 gye twakola ffenna naye ne mutuusiza we namukola ki we namutuusa kati essaawa era nga bwe nakugambye ng'omuntu akula neeyongereyo with all due respect. Okay, on that note, teyanteekawo
twakolagana ne ntuukawo okunteekawo kiringa okunsitula n'akimpa teyakimpa tukimanyi ekyo ekyo mbadde sikimanyi mbu yasayininga omwana asoundinga nga nze honestly nze ndi mu world yange nfa kubinkwatako era kumachagenda kati already I'm adding on company to company to company. I'm too busy. So ebintu ebimu sebimanya ate era ebintu ebimu tebimalira nnyo budde nga bwe nabagambye abawagizi tulina bangi era omwana we gwe yasayininga asobola ofuna abawagizi be ali nange nesigaza abange tewali nnyo kyetulwanira wano buli omu akola omulimu gwe afune kyalina okufunamu. Why am I a threat to both of them? I'm very focused. I'm very focused. My eyes simanya ebisigadde byonna bibeera background noise naye amaaso gange gali ku goali yange. That's why I scare you. That's why I scare everybody. Kubanga nkimanya ekintu kimu abawagizi tuyinza bamalawo bangi buli omu asobola ofuna ababe ate era buli omu n'abeerawo tetulina kusikagana muguwa ku bawagizi. Omuwagizi wabasaze okuwagira shiba asobola okumpagira ate n'awagira n'omukyalo omulala oba n'awagira n'omwami omulala. So tetulina kulwanira abawagizi nze ndi confident to position yange si yakulwanira. I'm very confident because abawagizi bange nabakolerera ne banjagala nga nze. So ekya number 1 2 3 kyo sikirimu sikola mulimu guno kulagako.